kamera ebadde kamera mpya omwana twagenze kampani ya kusebe ina buli kimu kampani ya marketing tugire muza tugire owayo ogamba otya ndi bulungi oyota munnange for starters obadde ne press conference y'amaanyi omuntu abagirabiddemu agirabye omulundi ogusooka oba oli awo nga ogubadde n'okusosa okuwulira ekintu ebyaddala atiddemu kibadde kikyasooka otunnyonnyolemu ku kibadde press eno nakonye ku bayimbi bannange mikwano gyange nenkona ku baganda bange ba tiktoka bapresenta abantu ab'enjawulo bambi ne bajja ne bambeererawo ensonga yokka tewalino kyamaanyi ne allah n'ateekako omukono nga woomanyi ow'amaanyi neguba nga gutambula. How does it feel on your side mudda sabwe mudda okubanga ogenda kukola concert y'olyawo gyoteekeddemu? I feel like it's the right time. Ekyo ekiseera ndowooza nga kyekiseera singa nali nakeera okusookako awo nandibadde oba nakeera ne maaso nandibadde leeti ndowooza y'essaawa abantu mbawadde mbaagala nsuubira bajja kunjagala nsuubira nja bbawa kyenina obbawa ng'omuyimbi. Kati nnyo tubadde ku press conference oba olyawo wabaddewo eggaali nnyingi naye eggaali zino waliwo ekifaananyi abantu kye babasiigire eyo emabega omuntu agenda okujjanga naye eggaali kyeki kati njagala omulise mu bantu abali tunuze eriwo oti obalaba eri n'eriwo oti mulimu b'omanyi ne b'otamanyi ab'enjawulo abawala n'abalenzi mulimu ne ba tiktoka eggaali bo balowooza nti eggaali oba kyeki naye abantu baffe kati lipaso gyakoledde show eyo yonna gaali eyo gaali ye bonna bawagizi be bantu be just eggaali gye bagamba eri ya securities abantu bange balina bama ate bwe babeera mu mwali mulabyeko we tubeera ne wabeerawo obuvuyo ffe tetuli baana bato era gwe seka wange katono yakimanyi wonna wonna we tubeera osikasoko bagambemu awo ati balikola challenge wonna wonna we tubeera tetutereza mbuki kutereze kyonna okimanyize batano bange banjulira Afriki Gaza ba aliyeni champion wange mwenyini Bobby bana lingenzeeke uwe ngayo na ba politician abenjawulo King Saha batano banze mbera nabo naye rabandaba n'abantu bange bembe tambula n'abantu mu babiri basatu bana just intino wekyetaaga nti we have to command twetaaga commanding amwe ekituufu tikati twagalawo silence twagalawo okuleekanamu twagalamu gumi nga womanyi we command mukunzi omuntu agenda okujja ng'ennaku z'omwezi asatu ali safe abeere mugumu nnyo kuba ne polisi gana polisi yatu sponsorize tuli nayo tegerawo ekitiibwa how does it feel wenga yali writer noyimba nga wakoze press conference abayimbi abatali omu babiri basatu bana bazze ne bakubeerera wate ne bakuwa ne ku ssente kale? I think I have a lot of friends abayimbi ate mbaagala nnyo nange ng'omuntu sibalinako buzibu bampagira mbawagira kubanga ne Spice by the way yaguze emmeeza tabaddeewo abantu bange bangi King Sam mubadde oyo mwagala nnyo angumiza nnyo kuba si byangu sebo ng'oli ku lunaku lwe lumu n'omutegesi owagabye ow'amaanyi Abitex angumiza naye nzikiriza nti Allah kyabatuwadde kiba kyekyo tusekeya era kyonna kinaba kyekyo ekyaffe kyanaatugerekera abantu be tunaafuna bajja babeebo just sagala babule nti Shoprite emabega wa Shoprite wano wetamu. So do you feel appreciated kubanga lyomaze mu industry because abamu bavaayo ne bagamba nti tubabalamu makulu bintu byebakoledde industry, so gwenga muddwa do you feel appreciated? No, I feel underrated at the time then endowooza nti kyekyo kiba kyekyo I think kiba kyekyo kyonna mungu yakuteeka weba ku appreciating era batwalekolaki asinga si asinga naye gwe aba ataddewo yoyo that's a respect gyetuwa abantu abo batusingako osoba nga osinga erinnya ng'osinga okuba owamanya tosinga kuyimba tosinga buganzi tosinga kiri kisegera kiba kimanyikiddwa wekitiibwa sometimes emabegako wanyiigako n'ogamba tuddamu wandikira muntu nnyimba zonna so okyali ku gundi eyo yemu oba ziwandikira muntu okujjako gwenjagala nti luli eri walinga oku approachinga n'ogamba nja mpandikirayo oluyimba kati nedda
kati nze yereza nga nja kuwaayo kayimba wekati era omunawulira nga bangobye omanya bangobedde luyimba. So atubadde ku press conference still n'obaayo talent zo sporties n'obagamba bajje abakubemu. So mugete tusiigire ekifaananyi ekiriyo talent wise. Talent is so much, just fans entono ennyo. Talent is so much in different aspects of arts, from leadership arts, singing, crafting. Bane sagala kwogera bingi. Talent is so much naye bambi kyagala tunabawa budde ne mu kamera yawo obudde. Gwenge yali awangaliddeko mu ghetto, so procedure yandibadde etya ku baana ba ghetto bano because abasinga babayisaamu amaaso. It's okay. Carry yourself right. Abantu baleme kujajinga. Tobimbira mbantu biri eribye gwe byagala. Abantu baleme kujajinga waliwo embeera zaffe zebatagala zimanye nti abantu abamu tebaki kuba abantu abamu tebakulira gye twakulira n'abakulira abamu tebabimanya. So carry yourself right. Usigale ng'okola kyokola nga osaba ne Mungu kuba ye namba emu olunaku lumwakuta. Asinga si yasinga, nze sinza abasinga bana olabye nga bayimbamu bansinga bangi naye munange nze Allah ampadde omukisa okuba nga nsobola postinga ne bajja nga ate bagenyi bange kitegeera. Okay, ndowooza tukoola abantu ennaku z'omwezi nabanga kubakoola ebifo bye tugenda okugendamu biri naye ekifo kino Zoe Grounds oba oliawo oba olumu kibuzaabuza omuntu. Zoe Grounds eri wano Shoprite ogiraba ogyetololawo otunodda wano Shoprite olugimalako kati ewali ekisaawe kya KCC woyambukira abamanyi omupiira Philip Omondi Stadium opposite wali ki Zoe gwe kasotuka Shoprite Orange Bichi cricket over eri wali eri wagenda obeera munnaffe weyongerako mu maaso n'okyamawo oti Shoprite n'ogimalako oddako kyama kyogenda gy'ogiraba ate tugenda teekawo n'ababalaga wekiri bagenda beera big up themselves. Bambi mbegayidde mbasaba muyingireyo mu bungi ngenda bba share yakabi ngenda kuyambibwako ate nga ne Mungu mulina mbasaba muyingireyo munjagazeepo zimbalage ne mukyala wange agenda kwambala gwa gawuni koolwo mutugatte nze baseka abanabo kale bayinza obutajjawo naye oluvaawo tubatugenderawo. Ogenda kola mbaga koolwo kati ngenda osooka nkitegere ngenda sooka nnika kati omukyala muleete tujje nga tujja buzikumbaga. Ali kyakabi